ddala. Kitsoka twogere ku muzannyo guno gukwata ku ki? Omuzannyo guno gukwata ku nsonga ezisinkanibwa mu families, ku mirimu, nduza families nkigasibwa mu family ewawe yawa families n'emirimu buli wamu wonna wonna gukwata ku baana, gukwata ku bantu abakulu, abaami, abakyala na byonna ba bosses zetukolera na buli kimu. Omuntu wabuli ekigambo mawano kiba kitegeeza tugambe nga ebyambyo niffe tukakola tumanyi nti oli akoze amawano. Era ekigambo ekyo nga bw'okiwulira kiyinza okuba nga ddala bw'okiwulira kiyinza okuba nga ddala bwe kiri nti amawano kyekintu omuntu kyayinza okukola oba ekintu kyolaba ekikoleddwa nga kigattagatta ebintu bingi ekitakoleka ekitasaanidde. Wavudde ku kyokola ofulumya omuzannyo guno ogambe nti kaliko ogute? Navudde ku kyokola omuzannyo guno mbadde nkirowoolezzaako ebbanga n'okusinziira bye tuyiseemu neŋŋamba nedda, n'okusinziira bye tulaba bintu bingi nnyo neŋŋamba nedda kankole omuzannyo guno. Ebiseera bisinga omuntu akola ekintu like ennyimba, mizannyo, passion ng'akijje ku bulamu bwe bw'abadde ayitamu oba ng'akijje ku mutima bwe kiri? Kino sijja kugamba nti amawano kyatuukira ku bulamu bwange naye kyatuukirako ku muntu wange nga yali wange wakulusegere ne kimutuukako enkolamu olugero. Kikutwalidde ebbanga ki? Kintwalidde emyaka 7. Okola ki? Kukirowoozaako ekintu ekyo okuva lwe kyahapeninga neŋŋamba nedda kakikole. Kulina emyaka emeka? Nina emyaka 46. Myaka 7 watandika okukirowoozaako ng'olina emyaka 39? Yes. Ng'oluddewo kiki? Mbadde nduddewo ng'ensi ekyanzuganya, ensi envuga entwalaganya, ogezaako kino n'okireka okirowoozaako n'okita naye nageza okuba byempiseemu nga bingi. Nengeza ku kino n'olaba kino, ogeza ku kino ate ne bakulyamu enkwe paka inagenda omuntu n'emyaka gigi ngenda mu myaka 5 kambeeko kyenkola ndabe kiri kitya, kangezeeko bwe mba mbadde enjavula kangezeeko okutengenena n'asobola okuyimirira oba abantu bananvaamu ne banta n'engwa. Bw'oyogera mu ky'okulyamu enkwe ne tujjukira ebiseera bye wabeeramu nga olimu awo sigaalo nga buli omu awo olinga gwakwatiridde, tugenda okuwulira nti bakutega akakutyo ne weegoba mu WhatsApp ogenda okera ku makya nga kifo kyo bakugambye obeera nga awo sigaalo anobye nga bataddemu ekito omulala. Ze zimu ku nkwe z'ozannya muno nga bijja ebintu stecia mayanja bye yakuyisaamu. Erinnya ki olyogerako nyaati oba ki ekigambo erinnya olyogeddeko? Omuzannyo gwalimu anti tuyinza okubagema wano ge gamu ge tugenda ozannya. Nze mbadde nsaba nti abantu bonna abazze bajja kulaba amawano balabe emboozi eyo gye nayogera ekwataganira ddala ku ekyo kubanga byebimu bye nagasa. Gwe omukwano gwo ne stecia gwali gukomawo? Bannange mbadde saaganya okwogera tubulemu ku katini kuba muganda wange nakati mukwano gwange ate yakugoba. Bipaawo ayinza okuba nga yangoma nga kubanga si yandaga nti angobye amaguka wangi bwe wali omaguka ndowooza era nali maguka nga director bw'akyogedde omaguka n'agamba yitaawo afune ku balala. Things happen. Wawulira otya okuba nga mukwano gwo gubadde weesiga ennyo akedde ku makya n'akugamba n'owulira nti y'omu yaluse olukwe? Nze paka kati sikyekakasanga nti yaluka olukwe, si yaluka olukwe naye nze mmanyi nti yaluka olukwe yali maneja we. Mwalina bukakanya ki ne maneja we? Ate yansima busimu teyanjagala. Bbanga liwazannyira? Ebbanga linazannyamu yasooka n'andaba naye ndowooza bwe yatuuka awo n'alengera nti omukazi ayinza otusaba ssente ate nga tulaba omuzannyo agwefuze nnyo ng'ate abantu bamwagala nnyo, abantu baayagala Katalina. Kyogeza tugamba ne wazannyira mu station za Hospital wali tosasulwa? Baasasula emitwalo 3 gyali gimmala, baagiraba nga gimmala ku bizibu bye nalina gyokka. Lwaki omukwano gwo teyakuwuliriza n'agamba kubanga oli yali manager nga alina nnyini kintu n'agamba anti ye mukwano gwange teyalina buzibu naye yagamba mwanya okusayininga contract. Manager yaleeta contract yisayininga, contract yavaako obuzibu yannema okusayininga nga nina omuzannyo ku bukedde naye bagamba nti mbadde nsaba mulindeko sijja kusobola kusayininga
kati naŋŋamba nti kakati ki ekiddako Naaziri naawe oganye okusayininga ate ebintu byetugenda mu bya contract abantu beefula naye bwoba oganye okusayininga simanyi manaja kyanaasalawo nga mukono gwe yagamba oba manaja walema omulaga ebisambi bye bitereka tekyaliwo ekyo mattu kyokka baanamu tekyaliwo ekyo tuyinza obeerawo nga yali ayagala kulaba ebisambi bitereka kiggwe n'ojeema tekyaliwo ekyo saakirabayo nange ebintu byenneekanga bwekazi kuba tewaaliwo okuyomba tewaaliwo olutalo ate ekyo ne tukivaako ebintu bibaawo bantu bafiira obulamu naye obulamu navaayo nga mbulina nentandika nengenda ku toilet yange twogere ku toilet basooka kugoba musesolo okogera otandika okubeera ku mulyango gwa toyi ate kati nandwadde nkolaki nalina obulamu bwange nali nemanyi nti awo ketuzaawo akasente nja kuba nfuna nsobole okusasula ennyumba nsobole okuyambayamba kukuba sente zaaliwo ku toyi gye nali paka we nalaba nga nnemereddwa nenumba toyi tusobola tuleko obulamu bwokusolooza akasente ka toyi naye gwe oyinalo toyi tebeeka olwo washotikolo ngaasasula mmeka washotikolo 3 longokolo olwasooka naye bwe gayitawo omwezi nembongeza bonna 5 oba oli ku longokolo oba oli ku shotikolo esiringisa ebyo 5 wagenda okulaba nga oli akulimba wa shoti kuba ageze mulongo omuntu ogenda okufuuyisa nomalayo eddakiika 3 oba okolaki ng'olina nziku otonyeza butonyeza kiba kiki ekyo ogakambongezi ati kambongezi embongereza wamu gwe mulimu gukyaliwo gwa toyi mulimu gwa toyi tegukyaliwo kati wagagawala gwe bosi wateekako abakola akola gyali ali omu ko nange nali nkolawo bwomu era nakati nkyakolayo lwaki mugaba katippi katono lwaki tugaba katippi katono nze ngaba nnyingi kuba na sente nazongeza nasooka kugaba katono katippi naye kasannamanya nti bambi abantu behind size ezimu kati ngono aliyo oyinza omuwa katoilet balina kuza kati aliyo muwa toilet oyo omuwa namba nomugala jjako n'omwongeza 10 lwaki omuwa lwaki mba ntwala namba kati mama kato omuwa yenkanaki ndowooza oyo muwa 4 nedda simuwa 4 olumbanze kusobola nedda ayagala omuwagira kati toyi zino ziriruddawo toyi zirinakawa ku bondi ayagala okuwagira aveena agatwala enakawa bannanga ayagala okumpagira nedda ajje mu sho ati kyekimade ngenda bannanga ayagala okumpagira ku toilet nga tolina bwona ogenda omusi ogwo kulumira eno nagwo negakuluma ogajja eno paka nakawa kati totawaana nkwegayiridde jangu ojje wano mama wano ku bantu bali ompagire sente ziwantutte eri ojje wano nze nja kumanya bumanya eri bw'onojja tujja kwebala kasa tiketi nzitunda ng'ojja n'etiketi nti najja mu muzannyo gw'emitwalo egi 2 kati nze nga nzija ku transport nga basigaddeyo nga gumu 6 ogugendemu emmanju era ajja kuba ku firi ajja kukigattira kale okutwalize wamu weetongodde nosalawo okola ebibyo natongodde naye nga nkyazanya ndi mu female performing artist ow'omumbejja ssebo Mariam Ndagiri wosivaawo oyo ne wagoba oyo ne bwangoba nnemera ku mulyango gwe lwaki bonna wagize ono aliya gwe walonze okuba director script writer okuwandolinga omuzannyo guno kuba amanyi kyakola kyekakasa muzanyi muwandiisi bw'ategeka ekintu takyetegekesa oba mwina bemufaanaganya bamufuumula nawe bakufuumula bamugobawa waliyo mumanyi oba omuwulire ate mu bigundi akyaliyo mboozi z'amalwa ziriruddawo kamina gye mufaanaganya mboozi z'amalwa sizimanyi gwali muzannyo emboozi z'amalwa sijjukira saazirabako aliya bakugoba mu mboozi z'amalwa ogambe tokyabijjukira ani yazingobamu ate okyaliyo ziriruddawo ziyatambula ani yali azitambuza ozirabawo tokuba nnyo mbuuza tulimma wano please kyokala gwe wali oziyimirizaawo tulimma wano temukyanyo nakacyayi wali ku coffee plus emboozi z'amalwa is a brand gye sitayagala kwogerako koze erina olugendo lwayo and waliwo ebintu batusaba kwogerako nti gambe ntya
era gwe bitugambe. Nali wanko Katolu Bwama gye natandikira stage nga sinagenda wakato nasooka mu film bwe nave wakato Royal Theatre yavaawo Diamond Sembo yavaawo navaayo nenkola ekibiina nenkinendo kinga wana ekibiina yo Bati Valley nali njabizza bwe navaayo byavaawo kati mbozi zamala tuzireke zo zavaawo ziri luddawo. It is a brand gye tosobola kujjaawo ne bwoba oyagala ku mwembi zaali zizo watya nedda saatya but nze mama wange yankuza I think ndoza mwagala nnyo okulya byenjogera naye tebijja bifuna mama wange yankuza nina ebintu ebimu byezitalina nsonga lwaki ndennyonnyolako kozi bwe nali mpita okukola saasooka kunnyonnyola ggwanga kati lwaki bwe ziba ziyimiridde ate nnyonnyola eggwanga waliwo kati lwaki mbamba nnyonnyola nti mune ezayimirira kubanga twali akatogo ate akatogo netukavaako aye ne tunywa obuugi ate wetwanywa obuugi sebe onyonnyola bafaani abali babaagala si kyabuntu bafaani batulaba nga tuleese something ne batwagala bwe kiba kyayimirira bafaani bagende n'ekyo buli omu bamufolowingire waali until Allah lwali yagala omanyi okugatta ebintu Katonda yasalawo nti nkugase ne kino mukole kino bwe kigaana tukozeko ku TV ez'enjawulo lwaki temumbuuza lwaki wava ku TV yasooka n'ogenda ku yokubiri lwaki wagenda ku yokusatu why that eyokubiri gyewasimba yokolayo wadduka ne sigino yaggalawo kyokka bannange munsetsa wadduka ne sigino zirina YouTube channel weeri zirina Facebook page weeri zirina kizayina ebyo right webiri nadimini kwali kwendi oli adimini tekayo kintu lwembajagadde kwendi eyo brandi okimanyi gwe Bisambi akwesiga ki okuba nga oli director ku guno omuzanyo kubanga ali omu mu ggwanga teri yali ya mulala ekyokubiri kyenagala mbajjukize ndi w'amaanyi mu ggwanga simanyi oba mukimanyi by the way kyenkola nkimanyi I think kyava naye yantrustinga n'amanya nti nno nja mukolera ekintu ekisinga okuba ekirungi ebintu bino nayagala nnyo mbiwummulemu olwa this that naye bwe yaŋŋamba ne mugaba Bisambi being nti it's your first play kubanga bw'oba otandika ekintu oba tomanyi bwe bawandiika muzannyo bwe bakola stage bwe badirectinga kati olina omuyisamu eno process naye asobole okustandinga oba oli awo ogwokubiri ajja kuba ayize bwe bakola ebintu bino kyenvudde nagamba nti ngenda kubaawo nkole naye lwakuba manyi era kyovaamu tekisigala kyekimu nedda gwe yagadde kuggusa lubimbirwo naye abamanyi bangi but omuntu anoonya n'omuntu gwawuliriramu emirembe gwamanyi nti yali yajja kuŋŋamba kino nti kikyamu ddala kituufu ng'akijje ku mutima nti kikyamu ajja kuŋŋamba tokola kino nga takiŋŋambye mu bubi wabula nga njagaliza I think ensonga lwaki yanneesiga era agenda funa ekirungi bangamba tosobola salako okusala ate nga nsalako njagalayo tomuwa buzibu bangamba tosobola salako omuntu oba olina obuzito mu magulu ki ekikusazaako tubulire deeti ebisale ennaku z'omwezi 9 14 15 Oktoba tusaba okulula nga ku independence bane mujje mumpagire Bisambi Bitereka abayimbi bangi Justin Nantume mwali yantume erinnya Bisambi Bitereka tuyinamu Anet Nandu jasenga waffe omulungi ennyo tuyinamu ne Baluna bagenda okusoma amawulire naye waali tuyinamu abazannyi tuyinamu Kyalaliya Nafuka tuyinamu Anet Nanzirinze tuyinamu Mukisa Shifana Mutebi tuyinamu abazannyi Stickman mu Sudaani tuyinamu abazannyi bangi tuyinamu Sara tuyinamu Joyce tuyinamu Chukamba oyo naye waali ekikulu mwoli okutunga Bisambi Bitereka bannange tugenze kuddayo mabega kyantumisa Bisambi Bitereka oli yalaba nga nnina ebisaanyizo n'alaba erinnya lye baali balina okuntuuma ne libabula
nabaga naye omukazi okusinza ku byalina katumuwe nantume najja ngomokola nangonomolako erinnya bekapa Bisambi Bitereka era kyovula basalako yayogera yewunya sewumba aha webya byatala mbabyatala nembukala nembukala nasobola kola mukando ni abuze bakino baki ani gwendowooza nga naye tasobola kusalako mu ggwanga muno weeyo ono yennyini ate lwaki onoonya omulala ojeko gwe wasooka mulabirawo mukandoli ndoli n'ogamba oti oba ate kino bakijeewa olinakyo mugamba otya oba kino balese ki mwana wange ngero kyetegereza nga tekirina nnyo mutawaana omanyi bwe twesanga eyo mu bintu ebyo osanga abantu aba different ku sets olumu ojja wekkiriza nti oli wakabiggwe osanze we baleese abapya tobamanyi tobalabangako kati osooka n'oteekawo ka attitude ogenda okulaba gwe baleese bambi nga talina zzalaawo talina buzibu nogaa kankiwumbewumbe kikazi kyattu ye kyawona kitya misika